Okay, abatula abalungi amanya nze Jonas Saints mujukire programs za Fezine Nganzi sponsoringibwa aba Jobline Consultants Uganda Limited okukosa n'abakola amazi ga Frama Water amazi amalungi amazi gano solo gasanga mu supermarket zone ezenjawulo kosa ne ku maduka ag'enjawulo agatunda wholesale aba Jobline Consultants Uganda Limited baliwo kubanga ate batwala abantu bamwe bweru mu nsinga Dubai, Qatar, Saudi Arabia n'amawanga amalala mangi balina emirimu egy'enjawulo nga over security guards abaana bakola mu supermarkets housemates ba drivers ne company ez'enjawulo ba Jobline Consultants Uganda Limited enamba zaabwe ziri ku screen zaffe wammanga ate era basangibwa wonnaalya osobola batuukira ku offices zaabwe n'osobola okumanya ate biki ebiba byetaagisa ku muntu yenna aba yeetaaga okuba nga ate agenda ebweru okukola ssente weewaawo olunaku olwaleero it's a tiktokers edition ng'era nkyazizza MC Chumi abangi gwe mumanyi oba gwe mubadde nga mulaba ku mikutu ogwa tiktok tugenda kuba ate tuwayamukko naye atubulire ku bulamu bwe ate engeri gy'abutambuzza yaba yatandika atya oba yava ku kyokubanga yeegatta ku mukutu guneno ogwa tiktok. MC Chumi ogamba otya? Ng'onyirira nnyo Halago capital yabagwako. Halago capital yabagwako. Ogamba otya? Listed ogamba otya. Eno abalayi baffe aba social media bakunsabye era bateesezza nkukyaze ku channel yaffe eno baagala okumanya ate biki ebikukwatako. Omulayi waffe yandiyagadde okumanya MC Chumi yaani amannya ge besides gali ag'oku stage aga MC Chumi. Bwadde bakunsaba bakuwadde ki ky'obondeetera? Bangambye bakwagala nnyo. Nange mbagala nnyo. Amanya MC Chumi celebrity superstar #1 comedian abangi banjogera nti mama okitegeera siri tiktoker siri tiktoker oliki nze ndi star ndi star just nti tiktok mukutu nti buli omu asobola okugubeerako lwakuba nti guboola kati kikufuula tiktoker kuba ndabako abayimbi bapresenta baani siri tiktoker naye omukutu gwansiima wagugendako ng'oguteekako waakawo kutumbula gusiima waaka gulondamu so gwasiima waaka wange naye kino manyi okumpita tiktoker siringa abo abaana tiktoker nze nkiraba nga ekintu oba nga malaaya atategerekeka tiktoker kiki obulamu bwabwe si bwe buli awo bweyagaza tosobola kungattamu abo baana kuba bali bubi nnyo kitegeera kuba abaana basinga bali ku tiktok batiktok big tiktok beetaaga buyambi kati bongattamu mu bo obanga ate agamba nange ndi mu mbeera eyo ate nga nze ndi wanjawulo bonna nti mbasinga. Yes. Baba tebafuna na kyakulya. Olumu basula na njala, tebana byakwambala, tebanayiga na kunaaba. Okakasa. Nenga ate oba nabo ate ebiseera ebisinga. Bayamba buyambi nkikolera mu musanyoke nti ali nabo. Yes. Oba oli walinya nti naawe ate oba obawamu ka platform mu ngeri omubenda. Ba platform nti bayambako. Bagyetaaga. Omwana Chumi. Anyway twandyagadde okumanya oli MC tuwulira erinnya gwe MC Chumi. Nze MC Chumi. MC Chumi M abanchi bavondire tutuvunulire kambaleke nenga ndi MC ate nga ndi comedian. MC nti ye muntu asobola okwogera ye muntu asobola okukola stand up comedy nga bolaba MC Maria Chingola Madwat and Rain nga olaba Rain and abamayi bona comedian to muntu asobola okukola stand up comedy okitegera ti MC Chumi comedian. Yes. Okay kati obulamu buno obutandika otya obokuba MC kuba si kintu kya bulijjo okusanga MC omukyala. Nze siri mukyala ndi muniga by the way kintu kino kiba mu musaayi teba talent kati ndaba abaana ba TikTok bali mu kukaka nti tusima bazannya bakita content bonna kati bafuuse ba content bayiya content ebinyuma ebitanyuma bonna bali uniform nze mbatunulira nemba kati bano bali kuki olabona azanya bya landiyo di manja bano olabona azanya bya kuli olabona azanya bya Yesu azanya bya balogo okitegeera so ntinze ndi wanjawulo muki mubbo ntinze MC Chumi nze omuntu asobola oyimbira ku stage nga wano nga abantu batudde wali nemba nga sinna kye Ayogedde ne baseka nti ate ekinjawulo ku ba TikTok abane mulaba bazanya content wa comedy nti yatuuka ku stage n'abaako byayogera ate abantu ne banyiiga so ndi wanjawulo ku bo. I'm telling you the truth. Yeah.
Okay, twandyagadde otutangazeemuko ate ku bulamu bw'obwa MC. Kintu kyangu oba kintu si kyakuzanyirako? Ekintu kino nga egambye nti kiba kitone kiba mu musaayi kozi twakuba neesiŋana nga mama wange afudde ne taata wange kozi bafa ndi mwana muto naye abanyumiza abalaba ku mama wange baŋŋamba nga bwendi bwondaba bwoti ne mu mbeera zange zino zendimu ez'ekiniga nti Chumi sambala sikaati sambala dress ne mama wange yanzala bw'atyo we yakola ki we yali edda twalinga bimansulo ebikadde nga mama wange agende mu bimansulo n'amayiminga n'ayimba so ekiteezaala tekyala nafaanana mama wange. Yes. Kino ekya comedy tamukaka ukasimba overi ozanye nange. Kiba musaayi nti nze kati sawa zino solo tandika okwogera n'otandika okuseka wekaweka n'ebyokumbuuza ne bikubula. Olaba nkutunuulidde butunuulizi ne mpulira mulinga n'enseko zaagala okunze. Ndi so addicted. Ndi addicted nnyo. Yes. Okay, obulamu bunene obwa MC. Twafuna kusomoozebwa kwa njawulo mu bifo ebyo gye wagenda n'okolera emirimu ginene. Funyemu okusomozebwa kungi abamu bagamba Chumi lwaki tajja mabaala Chumi lwaki tagenda mu bifo bisanyukirwamu kuzannya kino Chumi nga nze bondaba ndi bwomu sina nti oba manager na managinga obulamu bwange ndi bwenti nga bondaba sina nti muganda wange yambeerako nfunye okusomozebwa kungi natuukanga ku masiteegi agamu nga bankuba enkokola abo abantu bangi nnyo nga bankuba enkokola bisajja yogera mannya tojja kuzannya omuntu ate n'akuyita n'otuuka n'omuganda ntuuse ng'olinya ka transport ko n'amazzi tolina gakunywa nagana okussa ku stage abamu ne baba nga baagala kukukwana kwebakako okitegeera kati ate nze mba nabazitowerya kuba neeyisanga omuniga kizibu nnyo omusajja okuŋŋamba ogenda kukola kino ngenda kwebakako olyoka olinnye ku stage yange kibamenya bantya nfunyemu ebisomezebwa bingi nfunye abavubuka abankuba abalwana nange bingi byesajja kumenya naye nga bingi ensonga nasalawo nengamba nsobola obeerawo yadde nga mba sikoze ekyo time bwerituuka ndikera ku makya nenfuuka ettaala nenfuna abakuumi nenfuna management nenfuna buli kimu so obulamu tebubadde bwangu erinnya Chumi okulituusa wano tekimberedde kyangu wayinza okuba nga tewali wantaddemu ssente nenze nganze mpise mu bugubi nakwewaayo okubeera Chumi nfunye okusomoozebwa alinga abasajja alayika musiyazi yebaka ku bawala banne alabika akola kino ng'olumu bikuluma n'ogamba kino sigenda kuddamu kikola naye n'ogamba aboogere kozi nze obanga sigwa ndiisa sigwa nsuza toli maama wange toli taata wange toli wa famire yange toli mukwano gwange sisuubira nakujjawuwo okusaba kyakulya oba kyakunywa bw'oba onjogerako omala budde bwo bati nengamba kansigale nga nkola kino ne mmakomera bansibye poliisi ntuuse luzira ntuuse lwalinnya MC Chumi naye nesigala nga sinafuye akawunti zange zonna bazibbye nenzigulawo endala era nesigala nga ngenda mu maaso ngera abantu bantegeera nti Chumi ntuuse nga nyigirizibwa nnyo nga akawunti zange bazibbye kyekyasinga okunkabya amaziga nga nvudde luzira awo bazibba oli luzira naye n'abazibba mbamanyi era loya wange abiriko tugenda bafunira tujja bakwata tujja balaga mumanyi bulungi yazibba kuba n'ensumu naye nzolaba ng'engazi naye ng'ate enkola ki nfunda so funye okusomoozebwa kungi okitegeera omanyize nyina eŋŋombe egamba nti bw'oba ozze wano nga bwendi nonzibako ssente it is okay naye bw'oba togenze ku mulimu wenzijja kuntabulayo bangobe ekindeetera obuzibu kugenda ku mulimu wenzijja ssente n'otabulayo ne bangoba naye mba nga sikyajja yadde kiki naye ate bw'oba ng'ozze n'onkwata mu nsawo sikulinaako buzibu yes so okusomozebwa kubadde kuwanvu nnyo Okay, katutunulire ate ku mbeera ze z'okuba omurasita kino nno kyaviira ddala kuva ng'okyali muto oba wakitandika bukulu? Kuva mu buto nga ndaba sikati tezinnyumira ate nga n'ebiteeteeyi tebinnyumira makeup tannyumira ng'onsiwa akaviiri mbanga Mary Bata mba Segereka mbanga Zaala Toto mbanga Iviriniragu nga ndi awo nga ninga Odoniasia nga sitegeerekeka kwegamba kale nti figa yange gye nnyina mbi nnyo nga bw'olaba Iviriniragu nga bw'olaba Zaala Toto nga bw'olaba Mary Bata titwakula bubi Kwatala Mary Bata ebiseera ebisinga wayambala empale anyuma nnyo Iviriniragu bwayambala jini anyuma nnyo yes nga zino ate si buno obukwata mu mucupa obanga olusoggo manyi olusoggo Oluganda olusoggo lumanyi obanga olusoggo kanize nezuula natunagala emifaananyi
mu library bakita library photo library bifaananyi bino bakube waka n'otereka mu katabo alubamu natunanga mu alubamu nendaba mama wange nga waba mu mpale anyuma nnyo bwaba mu sikaati abanga akamasu tategereka nengamba kanyambale bwenti baza bezine engoye za bbeeyi waliwo asobola okunda abaana nnyomola kati enisaati gye nyambadde eri mu ddiramu 407 zemmekeza wano gye mitwalo 14 eno empale gye nyambadde wano e Uganda nga sirimbye n'abanyambaza badizaina bakimanyi eri mitwalo 8 nengatako bokisa munda ya lebo otegeera n'omuntu oyambala boxer eri mitwalo 8 boxer just boxer ng'ate ka gistring bakatunda ne 200 meri bata ya buntu manga bashima bambala ba spice ne bitano kati akatuuka spice ka gistring okafuna ku bitano otegeera ne boxer nga boxer nti eyimidde joyoza nojanikire na ku 2 ekale za bay so ndi expensive ate save ma kubanga ndi miniga kwafunidemu ebintu bingi nnyo bingi yes kati ku ssomero tulaba abaana bambalanga biteeteeyi bayambalanga sikaati gwe kiki wagana ebyokusoma nze nasomanga najjiranga mu kiteeteeyi okuva ewa jjajja nenga munda ntaddemu short empale kati nga nze ku ssomero nyina bempa ne bampandiikira waaka nga situuka mu kiraasi nze nga nviiramu mu kkubo nenda bwe batikka bulooka nentaliko tikka bulooka nenda bwe batema enku nentaliko tema enku nenda bwe basusa kasooli nga bansasula nze nga situuka ku ssomero era lowooza nti ndi wano nasoma nkusekeredde nze saasoma ate era save makwe kusoma kubanga n'abaasoma ndaba mubonaabona wayita saayitanga nze nasoma okuva mu P1 nasoma okuva mu baby class ne top class nanisomera ku ssomero lya bbeeyi liryawo kanoni Bobi Wine ayinza okuba yalimanyi liryawo kanoni awo Gomba nga mama wange tannafa nga mperya naye n'emyaka ndowooza nga 5 mama wange bwe yafa nembivaako ebyokusoma nensigala ne jjajja wange awo naye yafa mu lockdown awo omule mirembe nemba sikyatuuka ku ssomero ate muzeeyi taata ye yali taliwo muzeeyi taata wange yasooka okufa nali wa myezi yes nemba nga situuka ku ssomero kati natandika otuuka ku ssomero nga ntuuse mu P6 nensoma P6 kati nagenda baba bataddeko what is your name nenteekako n'abasajja Saala amanya gange what is your mother's name kati maaza wange waki oba omwetaaga eyafa awo nenteekawo no answer ne bambuuza what is your school's name kati nembaga naawe akitaddewo kimanyi somerawa ate ombuuza nenteekawo no answer ne banteerawo what is science kati nze atakerangako kumakya ku science ngeeyo bagitata subject ombuuza otya mbu what is science ate nga naawe ogenze bbiyiga nenteekawo no answer osegera ne baŋŋamba draw the pumpkin okuba ekifaananyi ky'omudumo nenkuba ensujju kuba kana olyanga pumpkin ensujju ndaba efaanana n'omudumo pumpkin yeki yensujju kati nze nawulya pump kati pump nga mmanyi kyekintu ekireeta amazzi nenteekawo omudumu nga guliko n'amazzi mayitirivu kwegamba kati bagenda tuwa lipooti nga ndi w'abaana 5 kuba na 5 wano wansi ne bateekawo addemu yeetegereze olwo gwe reaction yo yali ki ku ekyo nali okke nakyo era noddamu era nenziramu era nenkola ekintu kyekimu kyekyo era ne bagamba ddamu weetegereze jjajja wange nanga ebyokusomera kato kyabisobola kati ngenda owulira nyinamu ekintu muli ekya comedy ndaba kusomera nsesa abaana nsesa abasomesa nze mbeze n'okusoma wenyigira na mu MDD ezo nali sizimanyi naye nga twalukanga ebibbo abawala abalenzi ne baluka ebiwempe ngera buli lwakusatu abalenzi batuula eri n'abawala wa abawala ku bibbo abalenzi ku biwempe naye nga nze era ntula mu balenzi ku biwempe ngera abalenzi bentudde nabo 5 tuluka ebiwempe nga 6 nga lwala bakyali ku biwempe ebi kweganga essomero linnyumirwa nga ndi so very very positive okitegeera kyekyo anti nyinamu ku luzungu kubanga nze dda nalinga nsoma nalinga nfuba kumanya luzungu nalinga nfuba kumanya luzungu so ebyo ndowooza kusoma tekwali kwangu nnyo kati bwenayingiramu embeera za kukomera ndabasesa abantu neŋŋamba jjajja kati edda amanyi bakkirizanga nnyo mizimu biki nemuga jjajja okimanyi buli lwentunula mu kitabo ndaba maama ng'azannya kalati neddadi mu kitabo bwe bamala ozannya kalati ekitabo nga kyaka omuliro ng'amaaso ganjo kyanyonyonyonyonyo era ng'olumu ntoloka ne bambuuza kiki nemuga jjajja mbadde mpandiika nendaba maama ne taata mu kitabo nga bakuba kalati ate bamaze okuba kalati omuliro ne gunjokya nnyo mu maaso ng'olwo njala kwejjako byakusoma
ebyokusoma n'embivaako bwenti kati ne Kampala nena okojja wange ng'alitegeera bali amitanko jimesetu basoya aba LD bamutirawo ku monalisa bamulyako gubagamba yali agula malaya yali bloka mu motoka yali kojja wange yandete mu Kampala nenga jajja kanyayiga kufumba ne kojja wange yangambe Kampala babikola ki babisomesa neninya city natandikira walwa kabala bakaita kamangereza ngabayimbi bajjaawo ekibuyaawo embi bajja ndaba basindi waliwo kojja wange kati abo abasajja nga bankwana nnyo bemupya abo babadde basibiya niyo omusajja Alan Sewanyana alina batoobe nga bankwana awo ne banzijawo ne banziza wano Makindi awo nga ku Barracks ewali studio ya Pademan audio 1 ate omukisa gwantomera butomezi nga nzagulira abayimbi nali muto mu myaka nga 13 nga nzagulira abayimbi mbandi awo Irene Nambiru mbandi awo Juliana mbandi awo Chameleon mbandi awo Julie Mutesasira mbandi awo Baby Gloria abembi bonna kwegamba nga bakolerawo mbandi awo King Sanga nzabagulira Leila Kalanzi nefuna chance azo olukugulira mbako byenkubuuza n'okola ki nonziramu so wente wentandikidde obulamu nentandika comedy engene mu Bat Valley Theatre mbakatolu bwama nansanga bafalida ndausi nansanga Rain nga tannafuuka kyali is it Rain Maulana Rain nasanga Rain kuba nasulanga ne Rain nga nze ne baka wano Rain wano wano ne Sami azanya ne mutolo ku TikTok ne Sami benaberanga nabo bakyali bane nga nze ku stage inze ne Rain ne Sami nga tusasa nnyo ku stage nnyo bwetwatuuka munene tukula Rain yalinga ina kisati nga kiringa ekisiimula nga nzamugulya n'ekyokulya nga takikyusa bambi nga munaku nnyo obe waabwe babe banaku ebiseera ebyakasente kaali tekalabika nenze nalinga nnyina kubanga famire yaffe tuli bagagga nnyo bali bandese wajjajja obeera twali bagagga nnyo ate nga n'olumu jjajjaffe yali mugagga naye nga yakaddiwa olumu ayogera n'ensumula ku luwuzi lwe nenzijjako nentola ku luwuzi nenzijjako so bwe ntyo bwe natandika na mizannyo gya ku stage nenezuula nengamba ansobola okuzanya stand up comedy nentandika ozanya stand up comedy nentandika ofuna akasente kyavamu newaka nenva nentandika opangisa so ndowooza paka kati era siddangako mabega nvuze ku mmotoka nyina emyaka esawa zingeoza emyaka 24 mu September omwaka guno nvuze ku mmotoka nga njiguze ku sente yange $8,000,000 kizibu nnyo okuba omuwala ate kati nze ng'omuniga nterya nebakako kumpa wabula ng'ozisonze n'ogula guzeko ku mmotoka $8,000,000 eyo nentomera abantu ne bagiwamba okitegeera so bwe ntyo paka kati nti wendi n'obulamu nga tebukubeeredde bwangu tebadde bwangu bingi era byesagambye ne tebubadde bwangu kino kyenkola abazadde bange batandika kunejjako omwana awemula omwana avuma omwana akola ki naye ng'ate nze awemula nze abawaayo kagaati baba tabwemula tebana kye bakola ki yes kino njagadde nokikubuzaako lyose n'okireeta waliwo nakusangako ku bbaala ye Red Terrace ekifo kya Shiba yes yali show ya Bisha Cash oba omwaka oguwedde yeah nenkulaba ng'oli emusi mulungi nnyo naye nga ogenda n'osesa abantu ate n'obaawo agagamba aganene g'okuba nkuba baba abantu bakulu mbasaze mu nursery school eba abantu bakulu nti kati beganze ndi wanjawulo waliwo 11 12 14 ne 14 tikati olumonzi okumpira nga 12 yaliko ku olwo 12 n'akola 11 n'akola 11 mulungi nnyo ne 12 kati 12 ne 14 babi nnyo bazibu tabesemberezanga yes ne kati gw'osanga omuntu ng'agamba oyo muwala yantama ebigambo byayogera bizito nnyo binene nnyo abantu nga bo bawa reaction omanyi nze ndi mukazi anoonyereza oba omuniga tulina akabonero wano mu Uganda ke tussa ku mufunga afudde ne tumusaako leeta X kabonero ako buli mwaka labanga ekiba kifudde si bwe kiba akabonero ako kategeeza kyonjagaliza kyenkwagaliza gowe nateeka akabonero ku mufu naye gwokataddeko akwagaliza kola ki kufa ebiseera bisinga Baganda baba beebuuza beewahaga bwe bati namwene wasooka namuwa neeno ne bakola leeta X mu mmotoka tuyina abantu abavuga emmotoka nga mulimu kaleeta X kyoga emmotoka ebanfu kitegeeza kyonjagaliza kyenkola ki bwe tuba twebuuza leeta mukono gw'okulage tukoze ki leeta X bwe tuba twebuuza bwe tutyo eba leeta ki X nti gwatanjagala nange sikola ki sikwagala lwaki mba nkwagala tonjagala oyinza bato kingambye kyafala abantu bosanga gundi osimwala naye nga talina kyeyakola naawe wali atakwagala naye nga tolina kyamukola ki
kasimala nnyo budde ne batanjagala ate njagala tokola ki ate njagala nga bwendi osegedde ekyokubiri nafuuka muntu mukulu manya asobola okunjagala ndasobola kukola ki kunjagala saa kino manya okwagala kyekutegeeza n'okutaagala so kati gwatanjagala genda mu maaso nannuguyo okogge nayo okogge by the way guno omwaka nabatanjagala mujja kutya kubanga ngenda bavuga speed ya waggulu nnyo nnyo n'ebintu byengenda otandika kati okukola ne president wanaatula mu katebe ne bMP ne baani bajja kutya naye nga tukyagenda maaso n'interview nja kwebaza abantu nja kwebaza manager Honorable Derek ow'omumanyi omusajja yali manager wa muyimbi yali manager w'abayimbi Mary Bata David Olutalo omumanyi wa Rhythm Empire sawa zino Honorable nja mwebaza nnyo mbeeredde omulamu bwange singa siye ndowooza singa nafumbirwa singa ndi mu kyalo ne sawa zino mubulamu bwentambuza nja kwebaza president wa TikTok Frank Abawo ambeereddewo nnyo nnyo mu bulamu bwange annyambye ebintu bingi nnyo 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 yes nesimu sawa zino gye nkwata ya million 2 ne Frank Abawo yagingulira ennyumba nakyamaanyi nnyo ku nsonga ziri eza n'ennyumba gye nsulamu essaawa zino eri 5,000 naye Honorable oyo yagisasula yes so ndi musanyufu ku ekyo kakati mmwe abatanjagala 10 nga temina kye munnyongerako nsaba mufe ne bemuzaala baffe n'ababazaala baffe yes kyekyo nange nja kufa yolyosi noyogera ne ku kyokubanga toli mufumbo saawa zino toyinaayo muntu eyo Chumi agamba nti mba nabo naye ate be baagala okumpa mbirina kati balina okugumiikiriza nzije mbeegambire nti nze ninga bad black oba zali nze Chumi sikyalinda kunkwana wabula ate gwe okulinda nzije nkole ki nkukwane nze ndi wanjawulo blood era bangi bajja ne balaba mu inbox yange nosobalaga wano message bangi abanigeria abekata baani ne ba TikTok kwe balioko ba Shipopi ba Mutolo ngola bakwana Deriki ba muna ngola bakwana baivu otegera naye nga sobola kubaagala nze Chumi bye mwagala okumpa bye munsuubiza mbirina kuba muwala wa kakati yalowooza nnyo omusajja mpensi bakaviri njagala omusajja anangulira akagoye nnyo omusajja anangulira akakondo anangulira essimu imbirina ate ne mbate banne baseeko era mbifuna kakati gogena kumpaki so oyina kugumiikiriza nzije kukwane kati Yashipopi ompeeki kubanga Yashipopi anakamotoka kavuga kabakyala alinga yagende bulaya nayoza engamia osagera n'abaana azangamia ne mwaka sente abaya kavuga ko ne wali motoka nezikira kati Yashipopi ogenda kumpaki wagwa mwennyini weetaaga buyambi okuva kuggwa omuntu ne mmotoka yo aliboga na kumpaki osegera so Yashipopi yafuna mu kasente kaina sente Yashipopi shoje yakakuba yagikuba Dubai Dubai mu kilabu mbamu abantu 10 kati osubira bakuweeki okujjako okusasulya ticket ne visa nti naye walinnye ku nnyonyi n'okulya mu Luwombo restaurant n'okulya mu Luwombo restaurant kati awo siraba kikyo kyamaanyi nnyo nnyo yamaani okay kati Chumi ojjawo obwagazi oba ova ku kyo kubanga ate weegatta ku mukutu guneno gwa TikTok TikTok nze nasooka ne nkubako waliwo twali mu lockdown waliwo akayimba ka Free Boy nze akawandika by the way ninwaji nkusaba kwate essimu olwaleero teluche olulima lwalimu omukono gwo yes kuba era lockdown nalinga mbeera ne weninwaji ne Free Boy nawandikira akayimba ako waliwo n'akayimba ka Rema ne ba B2C gutujja rebi mundao kali nakolanga bu video nembusa ku Facebook nga butrendinga nnyo indolaba olo video bwe bampeereza ku WhatsApp buliko waleka logo TikTok nengo ba TikTok echi nga sijwa nnyo budde nendaba nga bu video abana bakola mu video butrendinga na buterekanga mu simu yange nene nebuza TikTok chechi katwanga nabanga bakola challenge za gutujja ne kwata esimu ininwaji ne Free Boy nga ndaba kuliko TikTok the postinga ko naye bogera kugundi ya page ya weninwaji oba ya Free Boy sanga ko TikTok nenga kangene ku App Store no nyeyo TikTok biki byekwongeddeko kali yayo yoba MC TikTok enyongeddeko okumanyisa abantu wadde tibamanyi kati bamanyi kuba buli omu alina TikTok mu simu ye abasinga emanyisidwa nnyo entunze kali kyenyiza okugamba ate empadde n'emikwano okubanze mulamu wange nali sina muntu mukwano gwaye mu nsi nga yazimba nga yeevuga nga ali bulungi TikTok bonna ebampadde okitegeera TikTok empadde emikwano nti omukwano gwe nsobola ogamba kati ndi mulwadde
netaaga kino n'akimpa empadde mikwana ate mikwana egintuutte mu maaso mweyampeera Yiga Sharifu anotaka okumanyanga mukyala wa Yiga Sharifu bamwe yali yose noyogera ku Yiga Sharifu Yiga Sharifu abantu tuzze tulaba amawulire gawawaza bagamba Yiga wamusuula eddalu bituufu Yiga yali anjagala nnyo tinze yali bulamu bwe kubanza yali amubeezaawo nga nze amuliisa nga ne famire enze agirabirira yali anjagala nnyo nti nali Katonda we w'oku nsi kati we bansi banaggwamu amaanyi era bakindoosa mu kkomera nakiraba nagenda wamukunja atasera naga nkoze nti Chumi mwagala biki kati jukya twena mukwano gwaffe Salongola Duzita ne bamweyananga basawo baganda kati gana oyo mukunja atasera namwe agenda ko bamweyana akutwale wala Duzita akuyambe kwekyo olwana olabe Chumi ngava mu kkomera so ne bali banjagala dda bamweyana negomba dda okuneba kakonera Duzita kati boche bamuwa bamweyana mbadde manya ina gundi Queen King Shiba gundi mukunja tesera na King Shiba bamweyana talina mukazi Salongola tutazina mukazi kati Yiga bwagenda wa Salongola Duzita mpe eddagala biki bo bamwali musuula ddalu nkomewo nga afudde bo bankozese bannebakeko laba bwe bantanga yakaligwa oyandabako nadde engulu naye baalina ekintu kye bamuteerawo ne mukyawa namukyawa bakola eddogaawo ne lijja ne mukyakwatagana bulungi na Yiga Sharifu sina bulungi kyekyakwataganirako ddala era mwe abamanyi nti nkola ne Yiga Sharifu sikola naye ndi Chumi nga nze naye aliye nga ye nti byanyamba nakokosize nali nkosinga nnyo sente zaali zigenda nnyingi Yiga ali angambiza ate nga musiraamu kitegeera yani amazeeko emirembe ne jabanjuli omuntu gwengenda otandika okolagana ne mu maaso awo Okay, twogere ku bitambulira ddala ate mu kaseera kano mu ggwanga eby'omukazi ku mukazi n'omusajja ku musajja embeera ng'ezo ate mu kiti ky'olimu oba endabika gy'olabikamu weewaza otya embeera ezo akati kyembuuza balwanyisa yebaka ku mukazi na mukazi oba yebaka ku musajja na musajja oba balwanyisa ndabika yange kubanga bwe tubikula empale eno gye ndimu teriko kigambo maani otegera oba essaati enteriko onre man oba onre woman otegera tinze zino mbeera zange era ne wononkwata oba onsibe oba onkangavule ngenda kusigala nga bwenkola ki nga bwendi nze kirinja kiyita feelings essaawa zino Uganda mune tutuuse nga lwe bigenda bikyuka entu bigenze bikyuka luli twabeeranga mu ggwanga n'olya president ng'afuze emyaka 5 n'avaako ne kati owaffe ali mu kufuga alinga atandika obutandisi ti n'ekyo kibi oba kirungi okitegeera luli twalabanga nti gwe balonda ng'aliko abantu bangi yayitamu n'essaawa zino olaba gwe balonze ng'aliko abantu 10 ne gwe batalonze gwe balonze ng'aliko abantu 10 n'omulala na 10 n'olabanga owe10 ate yayiseemu gwe balangiridde so bingi ebibaawo kye sijaga nti kyewuunyo nze asobola okundowoolereza mbundire zibbya ne solo kirowooza naye nze mutima gwange ye ne bwemba nsobola okuba nga ndi yenze kubanga munsi muno abagala mina ekigambo ekigamba sanyusa obulamu bwo kola ekyo kye bwagala tinze Chumi nkola obulamu bwange kye bukola ki kuba simanyi gwe naafiira simanyi gwe naafumbirwa anaaba musajja anaabatya simanyi gwe naafumbirwa anaaba mukazi anaabatya kyempulira buno bulamu bwange tibemba ngambye nkola kino kasamba nga sina gwe nnumiza Chumi wakola kino kinnumya nedda okitegedde kubanga munebo nga okera kumanyiro nga Chumi lezibbya nakola bwati engoye zenjoza nsasula busasuzi ne banjoleza nzambalira wange noemba ngezo okuzambala kati nga wano mpise buyisi okitegeera nze naligambye kibi neso akusalyawo bantu bonna oli kyabayagala okitegedde kyabayagala bwabanga takulumiza omwagaza ki sikiwagira ne banja abana benda bekati nga bali bulungi nga ali happy nga lezibyani obanga ge nga musanyufu navudde ne president w'eggwanga nga ataddeko omukono ti musango okitegedde tusobola okireka ti president w'eggwanga akyogedde nti kino kibadde tukola bakibabadde bakola kibi nti okubanga oli lezibyani n'okubanga oligge kisobola okuba ekiki ekibi naye munnange ebintu byo byolaba mulimu abalina mpuli abagala simali eddwaliro lyabagge sima waliwo kampuni yabagge sima waliwo biki kitegeeza gavumenti like ekikola ki ekimanyiiko kubanga olaba bawakazimba eddwaliro ku kkubo kesisi nejja
ete bikwatako wazimbiddewo ki kitegeeza n'eddwaliro ly'abalezibiani oba ne kampuni y'abalezibiani oba bagge gavumenti ebeekola ki nebeemanyi ebamanyiiko but waliwo abakikola obubi ndaba kabalenzi social media zengamba tekyalibadde ekirungi kupositinga musobola obikola yes nemutalumizaamu bulamu bw'abalala nga kyembagambye musobola obikola mu kisenge kyammwe nemala nemufuluma nemugenda nalobenda bane beekisinga mulenzi ku mulenzi n'apositinga kuli ku TikTok kuliko omwana w'emyaka 7 abs mnyamamu be yatato be anti we ati nga kafananya akaze katambula okomwimbi Dr. Jose Chameleon ne Wezo munywegera ku stage eyo love oli muganda we eyo love nange nabaddeko Masaka nabikoze baganda bange nagenze mbakisinga bonna abalenzi n'abawala bonna nagenze mbaki eyo love Uganda egenda kufuuka America kino kye nagambanga abantu tu Uganda efuusa America bono olaba Dr. Jose Chameleon yekisinze ne Wizo love kubanga okwagala kuno kusobola okuva okwengalo oba okwakafuba omuntu wano mu Uganda tumanyi nti gokisinze oba omwagala si kumwebakako oba kumuli advance Dr. Chameleon ne Wizo beyagala ba mikwano ba Luganda love eri international tu Uganda efuusa America tutandise okola bya mu America ate mube mutayagala bana Uganda naye abamwagala ate mwagala Uganda egenda kufuuka America Bishegeza kati ekintu ky'okuwa omuntu akafuba n'emikono tekikyamala ebyo byabakadde tebikyamala ngamba balisigadde nga beebuuza akafuba mama Nandujja ba mama Fiina balisigadde beewa obufuba naye kati Zalin ne Bad Black nze nga mwali enywegedde kyekiriwo kati kubanga byakafuba byabakadde twabirabanga eyo nga jjajja mwami abuza jjajja mukyala oba gundi naye kati bino birala Okay, abatula balungi tukyagenda ddala maaso n'emboozi ya MC Chumi. Lwaki ate eno TikTok abantu abasinga bagijjiddemu nnyo mu kuvuma bannaabwe mu ntale ezizze zigwawo bezirabika kiki kazanyo ka TikTok oba kyo boyina okutambula oba owulira app eno si Facebook owulira TikTok kitegeeza kwogera tik kyetuyitobanga kebayita batya kabakaita batekano tiki yeno tiki toko ntiki nze yogera oyogedde ki kali babagana kujeri amalo gammwe TikTok yagala kintu kisanyusa abantu nze nyirabo mayogenda ali mu comments zange nendaba oli na commenting ala yabembize eno tolina magezi oli nateka my favorite abakuvuma obaddamu nsibaddamu sina budde bana babavu my stress killer nengo lya associate deo embize eno toyina magezi abantu nga batano ne basaawo nice my favorite my stress killer oyo number 1 segede nti so kyekyo TikTok nga bozze yekuleeta nga bozze yegala kintu kisanyusa muntu yes man sobola okubanga nvuma nga ne gwe nvuma anyimirwa nno kubanga le kivumo tekireeta bwa kivumo tekireeta bwa singa kyali kivumo kireeta bwa abavumiddwa bonna singa bali mulago nga babawanika nga ebiwundu biyitiridde ku mutima ne ku ngulu yes kale MC Chumi kankwelo nolwaganya oba akakisa kano kubanga ate eri eyandyegadde okubanga akuyita ku mukolo gwe oba graduation birthday omukolera ate obwemusi bakufunye batya osobola okunnonyako ku Facebook wali enamba yange Osam MC Chumi comedian wali enamba yange eri 07 59 33 33 07 59 33 platform zange zonna kuliko enamba yange oba osobola okujja tuna mu comment wakasi zisoma masola obakabo ate noba ng'onfuna esawa zino nyina abana be managinga abana bamweyana bemanyinga jjajja n'omulwadde esa zino zaba managinga be baliko yes jjajja nani n'omulwadde kwe buli obwana obuto kamu kali myaka 4 akalala myaka 5 kwe buli obwana bamweyana bupya bwakajja bupya bwakajja yes ate okuyimba toyimba nyimba nyimba nyingi nnyo nyina audio 2 ne video 7 era saa zino natiro baleta oluyimba baluyita amakatigo malamu lujja lutegeeza ki lubuza amakatigo malamu ndi gwawagira Arsenal ne Manchester golo yo erietya amuka freestyle amakatigo malamu bayaye tebagayitamu amakatigo malamu kubuuza bayaye tebagayitamu gwe Manchester nga babakuba nnyo Abaseno nga babakulamu ebigwe mbi enaku
nalaba wafuuka video vixen. Ndi video vixen. Nti abantu baagala nnyo obulungi bwange. Sitya ddenja. Buli anaakola oluyimba olwagala okufuuka itika gwe nteeka mu video yo sirika. Naye akasente ko kalabika nga babatadde mu video ezo. Tebalina bambi. Baana babaavu. One love kati ombeera mu video nga 2 eyokusatu awo wayinza okukuwayo kasente. Kuba kati nabeerako mu video nnyingi era kati bakatale nga butandiza okumpa. Kale sibula abantu tugende wano ate otulabire neyiga Sharifu. Abankuwa transport ogendeyo. Awatala mwenda mwebale nnyo mubali eddala okubanga mula MC Chumi. Gwabadde following oli wakabi nnyo ate gwa following njagala liking osharinge. Twongere nyumira ekintu kino abanjagala mbaagala n'abatanjagala nange sibaagala. Mukama abawe ekyo kye musinga okwagala nange ampe ekyo kye nsinga okwetaaga. Nsabira abalwadde wali abalwadde bali mu malwaliro nga balina amasimu basabira Mukama abawonye. Abasiba bali mu makomera ag'enjawulo nsaba Mukama Katonda ow'amaanyi abasumulule. Amina. Chumi oyina n'eddiini? Si ddiini. Osaba ddiini? Omuntu yenna sina ddiini wabula nyina Katonda munze kuba nze Katonda. Okomadde ogenda mu kyalo? Nasabirako awa Pastor Bugembe. Ekyakujjayo? Siba na transport. Mbeera Makindi kyaki eri Nansana. Ne bwe ngamba nti ntambulewo nsanga service ewedde. Kale abatulaba balungi amanya nsigadde nze Jona Saints abadde MC Chumi bannange. Ono ovaawo ndoozanga n'akabengo kakuluma lwanseko. Kale akuma takumira mpeera mwongere okuba nga ate musubscribinga ku mukutu gwaffe guno gwa Busesa Media ebirungi bijja temuvaawo.